mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwanyuma tutunuulire biki ebikkakkanya omusajja omwenzi. Ebikkakkanya omusajja obwenzi biri ebintu nga bibiri bisatu. Ng'ekisookera ddala bw'oba oyagala omwami w'akomya obwenzi saba nnyo ayavuwale abeere mwavu ddala omwami wo obwenzi ajja buvaako. Teri mwenzi mwavu labayo teri mukazi gw'ogenda kukwana nga tugenda kuteekamu ssente. Naddala abo babeera ab'obwangu kuba ebiseera ebisinga omusajja omwenzi aba tayagala kulwawo, aba ayagala kukwana olwaleero mu nnaku 2-3 aba ayagala kwebakako. Kitegeeza aba alina okuteekamu teri musajja mwenzi mwavu. Ekyokubiri, oba oyagala omwami waave ku bwenzi saba nnyo akwatibwe obulwadde. Omwami oyo bw'anaalwala n'atukessa n'abeera nga n'okulagaalaga ng'osobola omutula n'ogamba kyako omusajja ono yalinnya mu kaveera, omwami oyo obwenzi ajja bwesonyiwa. N'olwekyo oba oyagala omwami waave ku bwenzi saba nnyo afune obulwadde ate bubeere nga bumulabikako. Omwami oyo obwenzi ajja kubuta. Byebyo by'oyinza okutunuulira by'olina okusaba ennyo oba oyagala omwami waave ku bwenzi. Okuggyako n'ekyera kinina okubulira gwe omusajja omwenzi, kino kimanye omusajja omwenzi yenna aba ne chansi ey'okufuna obulwadde. Ekyo mbabuulira omusajja omwenzi y'oyo asobola okwebaka abakazi 3 mu wiiki emu. Abakazi 3 mu wiiki, abakazi baba bangi abo. Mu bakazi abo obeera weebakako abangi kiba kyangu, obeera n'omukisa munene nnyo ogw'okufuna siriimu, ogw'okufuna endwadde ezo ez'amaanyi ezitawona. Oba n'omukisa munene nnyo omusajja omwenzi. Bw'oba omanyi weebaka ku bakazi ab'enjawulo nga gwe n'okyewaniramu okyewaniramu, kye nnina okubuulira kijja kuba kyangu nnyo okufuna siriimu, okufuna obulwadde. Gw'oba n'omukisa munene nnyo. Kambabuulire gy'okuma okwebaka ku bakazi ab'enjawulo, mu bakazi abo ab'enjawulo mubeera ojja okufunira abalwadde. Kitegedde? Ate era n'ekirala gy'okuma okwebaka ku bakazi abangi oba n'emikisa mingi egifuna ebisiraani by'abakazi. Weebaka ku mukazi nga ye aliko ekisiraani ekibi ekifiisa abasajja, ekirwaza abasajja, ekifunisa akisidenti. Bulijjo okuma okwebaka ku bakazi abangi kiba kyangu okufuna obuzibu obwo. Bw'ojja kufuna ebisiraani eby'enjawulo ebijja okukuleetera obuzibu. Era abasajja bangi be tumanyi ng'abenzi, omanyi kyekammwe temulabanga ku musajja mwenzi. Abamunyi wa mwenge, abatategeerekeka ssente azigabanga mulalu, emmotoka agivuganga bw'ayagala. Abamunyi wa mwenge ayiga omwenge. Bulijjo okuma okubeera omwenzi, bingi ebikutomera ebikujja ku mulamwa n'ovaamu ak'obuntu. Abasajja abenzi abaagaba nnyo ssente. Asobola okugamba ndeetera omukazi oyo n'akuwa emitwalo 10, n'akuwa akakadde ng'ayagala mukazi oyo kumwebakako. Be bayita abasajja abenzi. Ekyamazima abasajja abenzi nze mbalabyeko, bagaba ssente, bateekamu, bateekeramu ddala nnyo. Omusajja asobola okukuwa ssente ng'ayagala mukazi oyo mwebakako, n'akuwa ssente ng'ekikuweesa ssente kutwalira mukazi oli bigambo omugambe byakutumye, nga ye ayagala ekintu kimu kumwebakako kyokka nga wulira kyayagala. Era olumala oyo kiba kiwedde ate ng'adda ku mulala. Ekyo njagadde mbeere nga nkikubuulira. Kambwe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.